Omusota kye ki? Abantu bangi baloota emisota, naye emisota gijjira mu bituntundu eby'enjawulo. Kakati omuntu aloota emisota, omusota gusobola okujja nga gujjidde mu jjembe. Omusota gusobola okujja nga guzze mu kifaananyi ekya maama Nnaalongo. Ate omusota gusobola okujja nga gujjidde mu kituntundu eky'obulongo. Ate omusota gusobola okujja nga gwambadde ekitundutundu ky'Obwakabaka. Eriyo abantu abaloota emisota egya langi ez'enjawulo okugeza nga bw'onooloota omusota omweru, n'oloota omusota nga gulimu ebya kyenvu, n'oloota omusota nga gulimu ebimyufu. Abantu abaloota emisota nga gitobese langi ez'enjawulo ku ezo z'emmenye, obeera oliko obuyinza bw'Obwakabaka era oyo abeera Kabaka kyefuula, yajjira mu musota ogutobese langi. Eriyo omuntu asobola okubeera mu nnyumba ng'emisota tegiggwa mu nju. Buli budde olaba omusota, ne wayita eddakiika n'olaba omusota. Omusota n'ogwo ogulabibwako live, togukuba, wabula eryo libeera bbanja. Era kati gwe nkuwagaabuwa nga weeyolekerwa emisota mu nnyumba live n'ogirabako, ekitali kya bulijjo. Oluusi osobola okubeera oluusi wayise mwezi n'olaba akasota mu nju, oluusi n'osangamu omusota. Ofuna amagi tugambe 4, n'ofuna amatu g'emmwanyi 4 n'oganjuluza bulungi, n'ofuna ensonda mu nju, n'oteekamu ekibiikiro ng'ekyenkoko n'owumuzaako amagi ago, n'oga nti bwe babeera balongo, bwe ziba mpewo za mu nju oba amayembe ga kika amazadde, oba oli maama Nnaalongo nkugabudde amagi gano, ejja erimu n'olikwata n'olyasaako katono, ne livulula otuzzi n'okombako n'oliwumuzaawo, n'okwata emmwanyi zino ng'ozanjuluzza bulungi n'oga zino ze ntabaluganda. Njagala okwawula eddogo ku lubaale. Bwe liba ddogo nsaba mmanyi, bwe ziba mpewo era nsaba mmanyi. Entabaluganda zino nsaba tutabaganire wamu era mbagabudde. Bwe buba bulongo nga buli mu kika, mbagabudde amagi gano era zino ze ntabaluganda. N'oyogera amannya go n'oziteeka wansi, osobola n'okulyako emmwanyi nga 4. Kakati bwe wayita ennaku nga 4 lino ejji liba ligenda kutandika okuwunya, eryo ddyo olifulumya. Kyokka bwe wayitawo ennaku nga 9 magi gano wagateekawo, amagi ago togawa baana galya, naawe togalya, gakwate butereevu ogenda ogatwale ku ttale oba ku nsiko, ogambe nti abalongo mwenna ababadde mutuuke waka butereevu mbagabulidde wano ku ttale, saba muleke kuddamu kunkanga kuba mbatya. Ekyo ne kiggwa. Omuntu eyeeyolekerwa emisota mu nsi muno obeerako empewo, okitegedde? Era okutegeera nti oliko empewo kwe kubeera nga mu buli birooto byo emisota oluusi gikugoba, oluusi gikuluma, ebintu bwe bityo. Bw'oloota emisota nga gikuluma oba omusota ne gukubojja, gabula mu ngabula gye nkugambye mu nnyumba yo. Okitegedde? Kyokka okugabula mu nnyumba osobola okugabula ng'emisota otera ogirabako live. Kyokka bwe giba nga gikweyolekera mu birooto, gikugoba, oluusi gikubojja, noonya ewantu mu lusozi oba mu ttale, oba waliwo olwazi lukoze empompogoma, oba ku kiswa nga waliwo ekituli ku mabbali, gabulawo amagi ago n'ekibya ky'amata. Ne wali mu nnyumba teekawo ekibya ky'amata we tusoose. Bwe giba gikweyolekera mu birooto, noonya ewali ekiswa. Ekiswa bwe kibeerako ekituli ku bbali, gabulawo amagi 4, amatu 4 n'akabya k'amata. Okitegedde? Oba ewali empompogoma oba ebituli ebiri ku lwazi oba ku njazi. Enjazi zitera okukola space oba ebituli, gabulako amagi, amatu g'emmwanyi 4 n'ekibya ky'amata. Okitegedde? Kyokka bw'onoomala okukola ekyo, bw'aba lubaale ng'alina ky'ayagala okugamba, ojja kufunirawo okumanya n'okutegeera, era ojja kuba ofuna ebirooto ebiddako oluusi nga byogera Luganda. Kijja kusitula amaanyi obeereke ensonga ezimu z'osobola okumanya mu bulamu bwo.
akati twagala tulaba omukyalo ono w'effumbe. Mukyalo w'effumbe agambye nti yeeyolekeddwa mu kirooto omusota nga gwa white, naye omusota ogwo yaguggyeko akati, ndoza gwabadde n'akati n'aguggyako akati, omusota ne guswakira ne guggyayo olulimi. Bwe gwajjayo olulimi, ono ku buliri kwe yabadde nga yeebase yagenze okuwulira ekintu nga kimuyingira, era omukyalo ono w'effumbe agambye nti yazuukuse yenna azitowa ng'awulira amenyeseminyese. Akati njagala kugamba nnyabo, omusota ogwo gwazze nga gutuddemu mu kitundu kya Lubaale mu katuntundu ak'Obwakabaka. Obwakabaka obwo nga butudde mu makowe ga mirundi ebiri, ekituntundu ky'Olukalu n'ekitundu ky'Abasese. Omusota gwadde n'obuyinza bwa mirundi ebiri. Akati ke waguggyeeko, akati kategeeza bulongo, okitegedde. Era mu kaseera ako omusota ogwo gwadde gumaze okukuba amaanyi, nga bwe tunaga nti omulubaale oba mbwanjeru buli wooli nkulaba oba buli wooli nkufuna, okitegedde. Eryo libanga ddogo, Lubaale kwerogera, Lubaale okuteekamu amaanyi nga tokyayinza kumulemerera. Kati awo baakukubye ekkonde evvannyuma, ekikulaga nti oba otya olina okutambuza ensonga zaffe, okitegedde. Gwe musota guno waguggyeko akati mweso, akati bulongo, okitegedde. Akati bulongo ogwo mweso waguggyeko akati, kati ne gujjayo akalimi. Bwe gwajjayo akalimi wagenza okuwulira ng'amaanyi gakuyingira ku buliri ko wabadde, era watandise okuwulira ng'ozitoowererwa nga wenna ozitoye. Ago maanyi gabadde gamaze okukuyingira, kitegedde ng'oli bw'anaakozesa magiki n'akuyingizaamu amaanyi. Era kati essaawa eno muli butoola, ekyo kifaananyi ekikulaga oba vidiyo oba firimu ekulaga nti olede twadde tumaze okukusalako, ffe nga Lubaale twadde tumaze okukusalako. Ekiddako kiki? Ke kati kali koyogeddeko. Bakubanja ki? Bakubanja obulongo. Obulongo obwo bwa lubereberye, ekikulaga nti Lubaale oyo atudde ku butonzi oba atudde ku bulongo. Amaanyi agakuyingidde olina kulwana kulabika nti ogeebakirira okuganjuluza oba okuganja, kitegedde, ogateeke mu orders zaago. Kitegeeza nti Lubaale oyo atudde mu gwe wennyini nnyini gw'olina okumunoonya ng'ogoberera ebyama by'ofuna ku mutwe. Ebyama by'ofuna ku mutwe bwe bubaka. Obubaka ng'ofuna babukutaputira okusobola okumanya kiki ekikutuddemu. Ekikutuddemu kyekyo magiki akutuddemu, akuleetedde okuzitoowererwa mu kirooto. Kyokka nga magiki oyo alina okuwa obubaka n'ofuna okumanya n'okutegeera akati kano kategeeza ki, ng'otambula ng'otabaala pakubuulira ekyokkola mu mbiri ez'enjawulo oba mu nsozi. Lubaale oyo waakutambulira okusobola okuzuula akati kano kategeeza ki. Obwo bwe bulongo bw'obujjajjaabwo obukubanjibwa, era ng'obulongo obwo buddiddeyo ddala ku lutembe lwa jjajjaawo olwo olubereberye. Kitegeeza nti kati tosobola kutambula ne mutambula nga famire ne tugenze kwaza mpewo, okuggyako nga otanduludde ebigere n'ozuula kiki ekindimu, kiki ekinnyambadde, buzito ki, nzitowa ki, kiki kyendi. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kansuubire nti otegedde bulungi obubaka buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.